Jevuddeko ekibiina ki NUP kyawandikira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga nga kikasaba olukalala lw'abalonzi olugenda okukozesebwa mu kulonda kw'omukulembeze w'eggwanga ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno omwaka guno. Ezimu ku bbaluwa batuuse n'okuziteeka ku mitimbagano nga basaba akakiiko k'ebyokulonda okwanukula okusaba kwabwe. Okusinziira ku kiwandiiko kino bano banokolayo ekyakakiiko k'ebyokulonda okugaana okubawa olukalala lw'abalonzi olw'okugobererwa mu buwandiike kyokka nga bakimanyi bulungi nti etteeka libawa ebbanga lya nnaku 14 ng'okulonda tekunnaba kutuuka wabula nga bwe ziweredde ennaku 9 ezibulayo akakiiko k'ebyokulonda kino kabadde tekannaba kukissa mu nkola. Kati olwaleero ng'esigadde ennaku 7 okulonda kutuuke akakiiko k'ebyokulonda katandise okuwaayo enkalala zino eri ebibiina by'obufuzi. And as promised and as is required in the law, the Electoral Commission is this morning giving out the final voters register, the final national voters register to the presidential candidates in this general election. Enkalala zino za bifo ebironderwamu ebiri eyo 5,700 okwetoolola eggwanga lyonna. Akakiiko k'ebyokulonda kakakasa nti enkalala zino ze z'enkomeredde ezigenda okukozesebwa mu kulonda kwa bonna kubanga bamaze ekiseera nga bazeekenneenya bulungi era ne bakakasa nti zigwanidde. Kyolaba ku mutimbagano nga tokirinaako bwino ekisooka tokisheyalinga nga tokirinaako bwino gw'omusango. Kitegeerekese nti enkalala zino zigattiddwa mu kitabo kya mikakakadde kalamba n'okusoba okusobola okumalayo ebikwata ku balonzi abawulira ddala obukadde 21,688,119 ekiviiriddeko aba NRM okutwala emmotoka ennene okuteekamu ekitabo kino. Akulembera eby'amateeka mu NRM Enoch Barata asabye banne okuba abakkakkamo mu kiseera ekyokulonda. Akalulu kalina okuba kaddembe kubanga Uganda eno yensi yokka gye tulina tewalina ayeetaaga kulwanyisa munne olw'ebyobufuzi. Okusinziira ku nteekateeka y'akakiiko k'ebyokulonda buli eyeesimbyewo enkalala zino wagenda kuzifuna mu budde bwe era we tukoledde eggulire lino ng'aba NRM ne NUP be babadde bamaze okuweebwa enkalala zino. We can confirm that we have sampled a few of the registers and we have cross-checked the numbers, the pages, how the names are written and how the photos appeared, and we shall continue doing more deeper verification, polling station by polling station, but we can ascertain that what we are being handed over is authentic, and on behalf of the party, we are grateful to the National Electoral Commission. Ssaabawandiisi wa NUP David Lewis Rubongoya ategeezezza nti si bamativu n'obudde akakiiko k'ebyokulonda bwe kabaweereddemu enkalala zino kubanga baali baalusaba dda okusobola okulwekenneenya obulungi. Kubanga kiba kirungi register bwe tugifuna ne tusobola okukola complaints ku ebyo ebintu bye tulaba bitatambula bulungi. Twali tucomplaininga twaba meeting abo bakakiiko k'ebyokulonda nga tusinziira ku register gye baatuwa eya soft copy ne tubagamba naye nga tulaba emivuyo mingi nnyo mu register eno. Ne batugamba mulinde tubawe eri final. Kakati eri final ne bagikuwa ennaku 8 zokka nga zibuzeeyo kugende mu kulonda. Kakati bwe tunaasanga mu ejo emivuyo nagyo mwene basobola obudde tebumala okusobola okugiyitamu yonna naye n'ekirala bwe tunaaba tusanzeemu ebirumira tuba tugenda kukola complaint tutya mu budde bunoboka obusigaddeyo. Rubongoya agamba nti bakyalina ebibuuzo eri akakiiko k'ebyokulonda naddala ku nsonga z'obwerufu obunaabaawo mu kugatta ebinaaba bivudde mu kulonda. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV.